Embeera y'amazzi okwanjala mu bitundu by'eggombolola y'e Kawempe naddala mu bifo nga Kaleerwe, Nsooba, Bwayise ne Mulago kye kimu ku bisinze okutataaganya embeera y'abantu mu bitundu bino. Kino kiwaliriza ekibiina kya Kawempe Environmental Forum wamu ne Plan International Uganda okusitukiramu okulaba nga bataasa abantu mu ggombolola eno obutagoyebwa mazzi nga bwe kizze kibeera, era ng'emiruka gyonna 12 batonzeemu obukiiko obuvunaanyizibwa ku bigwa bitalaze. Ku luno tebasazzeewo okulinda KCCA batandikidde ku kyakugogola myala okwetooloola emiruka gyonna egisangibwa mu Kawempe. Obuvunaanyizibwa bw'ebisaaniiko nga bwe buli mu tteeka eryo erifuga ebisaaniiko erya Kampala Capital City Authority eriga nti ebisaaniiko bibyo oteekwa byekuumira okutuusa ng'obikwasiza ateekwa okubikuggyako ate ng'obisasulira. Kati tugamba nti ebimu mu mbeera eno efaanana bweti tusobola okubikyusaamu ng'ebibadde ebisaaniiko tubiggyamu ekintu eky'omugaso. Ate kino ne kituyamba okukeereza kasasiro ava mu ffumbiro. Kati bukasasiro bw'ava mu ffumbiro ky'olina okukola omukuŋŋaanya n'omwanika n'oggyamu amanda gawe. Plan Uganda eddukiridde abantu b'ettula kirokole n'ebintu ebikozesebwa mu kugogola emyala omuli obugaali bwa weerubalo, ebitiiyo, enso n'ebintu ebirala bingi. Kino kisanyudde abakulembeze b'eggombolola y'e Kawempe naddala mu kiseera kino nga bali mu kaweefube w'okulongoosa. Abantu ba Kawempe basitukiddemu n'omulanga gwaffe ogwo ne basalawo bajje bayonje, era kino bakikoze nga bajoyiningiddwa Plan International ebawadde ebyokukozesa bino bye mulaba ne bagamba tujje tuyonje. Wabula abakulembeze b'e Kawempe basabye abantu bakulembera okutwala ng'obuyonjo ng'ekintu ekikulu okusobola okwewala endwadde. Stephen Mwiri, WBS TV.